Well, such a beautiful morning. Into Msaka Chibumba munange zena umunyeira okubanga ate nsinza ntendereza Chibumba waife owo mu weekend nkwanirizaako mu program tumusaka Chibumba nize kisambira dana okuva ku sawa diba isatu kitundu edokuncha paka esawa diba itano. Chichi chetu bako isanu lyoka we share the word of God tuwabanga ate tufunamu our God is calling is still sharing the word of God kubanga atiko and in the beginning it was the word and the word was with God and the word was God. Mutandikwa chali chigambo in the beginning it was the word. Mutandika chali chigambo echigambo chabani katonda ate katonda yabane chigambo chetuva tumwenumirizamu kubanga munange we are still alive, we are still breathing. Nibo banga oli mulwaire, nibo banga oli na distress, nibo banga bakukubye oba mwana oti noyo, nibo banga oli nebizibu bya school fees, oli nebizibu bya kulya. We have to thank God nti atukumye nti tuli balamu right now. You are breathing. Some people are struggling bali kulwana nokuba nti bayisa omuka ayo omuka kisinga okuzanisa nti omuka gwe tuli ku bantu breathing abanange gwabwere. Can you just imagine at a single minute okobe webuze nti singa guno omuka gwali gwakugula wandibera spending a sente imeko okugula omuka ogwo ngomaze okulingira ku the past experiences that COVID. Yes, well and good tuongera okusaba nti COVID ataira mu kutabuka kubanga bwayiramu ekizibu obo kigwende nti aye mubero tineyo katonda asigalanga akukumye ngoli mulamu. So twebalize katonda so kuba unyengo ina distress do you have to thank God because he has kept you alive. He has organized everything of yours. He has put it in order. He has aligned it in the best way he could. Kale munange mumbero tineyo tumusake Chibumba twakatandika twakatolera tovaako yetako omuntu obundi tubenga ate tu sharing ekigambo kya katonda ti mushango nti tojire mu church wasigala wano nti aye era kiba kirungi bwobo osobwire maliza tumusake Chibumba ku sawa 5 church edindi badiri mu second phases aye ngate mbendera irala okubanga muli wala nife okubanga mbona Baba TV well and good aye ngate mbayidukiza nti banange na gudongwezi ngaisatu tuli kuja kitunda tuli kuja kubanga tusaduka tudaguza tukola chimunange. Come enjoy, come experience life. You're going to see most of us tubenga tuliwo tutukirire, you know, a lot of things will happen. Kale munange mumbero tineyo katweteke tubenga tufuna Pastor Rukundo in our God is calling. It's called Pastor Rukundo Dan abenga tulumizako jatambulire okubanga atambula n'obuwereza bwetweta God is calling. Come to Baba TV tubanga tukuinterviewinga twayogera niwe ate nga tosaswire sente. So mubero tineyo yes katubenga tujja mu break tuire ni Pastor Rukundo atwinonole obuwereza bwe yatandika ati abichi byabitamu mubero tineyo tovao batusanga emiwogo bichi katusigale nembera nonjiko kubanga yali bamutuke wake wa mama netata letereke dobwabwe omuloza ati ebyokulya gye bibiweze nuka kasoke tuliyeke ebyo ate bambye no mu orphanage ngolusi bibula ngolusi omusajja omwami ono bambi yatukolamu omulimu naye ngolusi bibula naga katira tunywa boji ekyemisana Nechegulo tuyokulya kamera katono. Achora badenda kubuza ati lwachi ate omwasange nemiwogo emimonde ate nemuberanga je mwagala. Mbera ki eyali mu orphanage by that time. Embera ku buto bwaffe yali mbi. Naye ate bambi bwenkuze mune manya ati yali nnungi kubanga yali enteekateeka. Jukira omusajja ono byonna yabikolanga mu kwagala. Ne watuuka ng'ekiseera nga tewali. Baga abaana bange leero tewali naye tunywa obungi. Oba tusule ku njala mujakera ku macannyo muli emimondo bamuli ekimu. So bambi nga abaana abato oyinza obutakitegeera naye bwenkuze mune manya yali atutendeka. Kubera abantu abovunanyizibwa. Yes, twabadde tutusaawo nga tuli ku kyokusoma. Education yali etya. Yeah. Kati bwe ntandika okusoma. Yes. Nemmala senior 4 njimalira mu orphanage. Bwe mpeze emyaka 18 government ya Uganda egamba omwana nga awezezza emyaka 18 talina kubeera mu orphanage. Yes. Ate lwaki? Lyeteeka. Ya government yeliriwo. Yes. Mutetubimanyi. So kwa kwate twakulira yo. Bwe mpeza 18 ne bansibula. Nga banange
myaka gyammwe gikoze eki giweddeko ddayo ewaka sikwe kudda mu kwetakulira ne kati gye myaka gyonna maama ne taata baali tebalinawo kye bakozeewo embeera yaabwe yo yali etya kuba kati myaka 18 wagenda okuvayo eno ng'oli mu myaka nga nali nina mwenda yes so embeera waka yali etya baali tebalinayo batuuseewo bo baali bekoleddewo embeera bali omanyi peasant family oba peasant life oba olima ate nga byolima byokola ki byolya nga tekuli byosevinga tekuli byokola ki so bambi kinene nnyo kye bali bakozeewo kwezimbira kayumba ate nga kattaka nenge ettaka lyali lyabo ettaka baali baliguze bambi nga baguze that is a great achievement yali nene nnyo kati omaliza senior 4 government tekwagala kubeera olina okwetakulira otandikiddewa obulamu tebwali bwangu ntandika okulafubana kubanga abazadde baali tebasobola kumpeerera ate kati senior 4 gwolina obbalabirira ate mu Uganda yaffe eno weetuuse otandise otya mukama yalingawo ku lwange kubanga mu bisoomoozo ebingi Katonda yandaga nti yannonda era ntandika okuzuula calling yange nga nvudde eno mu orphanage kati bw'aba mu orphanage wadda waka munnaayo mukayumba wawulira otya by that time nasooka wiiki 2-3 ezasooka nasanyuka nga ndowooza nkomyewo okunyumirwako ne bazadde bange naye alo wiiki 3 wezaggwako ne ntandika okulaba obulamu gye bayita reality nga batandika okuŋŋamba Dani zokuka tugenda mu nnimiro Dani ndowooza oli muwulira kati benga tujjako mu break katono kati akobye yes yali alowooza byakusaaga but by the time you realize the reality ndi kino kitibwe kirina okuba munanga ate kabiri obulamu oti busigala n'ekirala ekyo so munanga oli kubona Baba TV program tumusake kibumba tukagira mu maiso n'okuba nga ate Dani Rukundo Musumba twenda tumane okwetebwakwe kwatambula kutya era bwe tunaba twize okuva mu bulango tudda kuba nga ate kabiri atukobera yatandika atyo okuba nga ate aguma era yatuka ekiseera yayenda n'okulumukayo katwire tovaawo kumpewo nga tulina omusumba Pastor Dan Rukundo ngali tukoberako okwetebwakwe yayitebwa atya igo wakatwengako tukwaniriza webali kubanga oli wala ne Baba TV webali kuona kucho kuba nife webali kuba kutumusake kibumba nize mwene mukama akuwa omukisa bwaba wakati joininga wali wente kateeka ya Katonda lwakyo tujoinize nga tumaze phase yesoka nga ate ku all social media platforms dona duliku ku TV dona emikutu dona duliku Go DSTV, Go TV, Star Time, Star Sat, Dona, we are on it. Ni kwegamba ni program yene no walikwenda akwira mojibona yabasinga obungi tuba mu kusaba but still bojja ku account ya Baba TV Uganda osobola okujagana program eno wabango gira mu wabango following every Sunday tuba nokwetebwa kwa Katonda. Today tulina omusumba nga bamakoyo Pastor Dan Rukundo. So Dani obali wakamala okutukoba nti wamaliza senior 4 ngolo government esazeewo kikusalawo n'amateeka gaayo nti tolina kuba na myaka 18 ng'okaali mu under an orphanage. Not so? Yes, so, kati oviireyo oyize waka embeera esiiwiike otandikirewa awo ntandika okweyinga omusajja oyiyiza ki nentandika okugenda mu nnimiro kubanga kati taata ne maama baga munnaye kati okomyewo ebyeri kati biweddewo ebyo badde olina kukola byawana kati otandika obulamu munnaye tebyali byangu bwe natandikira nalina okweyongerayo okusoma nengamba kati sente zivuddewo natandika ku kyalo nasomera mu orphanage nasomeranga ku St. Moses Primary School. Navaayo nenzira ku Lyahona High School liri awo Njeru. Senior 5 nali nina okweyongerayo nentandika okuba amatafaali kubanga kikolebwa ku kyalo Buvunya amatafaali g'Obuvunya. Amatafaali takolija mu gundi takalyani natandikira ku lya muzeeyi nga taata kati nina okweyiya nina ofuna capital y'ettakalyo nentandika okuba amatafaali nentandika nali sibimanyi kwanagenda ndi muto mu orphanage nkomawo kakye nakolanga nenfuna emikwano
ne jinjigiriza nga ngenda nenkolayo 1,200 nga nkomawo nkuba agange njagala kwokya. Olwo kati nga ettaffaali baali balitundira mu ssente nga maka? Ettaffaali ebiseera ebyo lyali lya layisi nga liri mu 8. Ebiseera ebyo naye kati ligenze lirinnya. Ligenze lirinnya liri mu 18. Abamu 2. Yes. Naye kati ebiseera ebyo lyali lya layisi. Naye nga njagala kufuna ssente neeyongereyo. Abazadde bo tebakirwanyisa ekyo wakati embeera yali mbi nga n'okulya okusula ne basala olwaga kati wadde ebibi katukuleke weeyongereyo okusoma amala n'ogenda n'osoma. Namala ne ŋŋenda. Munaye Katonda ebibi abikola mu mbeera enzibu eyo gy'olimu. Katonda yalina pulaani. Amiina. Amataffaali ago nagakubira ddala okumala kumpi omwaka mulamba. Nayisaawo kakabanga nga sinnaddayo mu senior 5. Kumbe Katonda alina pulaani ennungi eri obulamu bwange. Nenkuba amataffaali. So Katonda mwesigwa, mukyala gwali eyo, oyinza okuba oyita mu mbeera akaseera kano, mwami gwali eyo, oyita mu mbeera, naye Katonda tannaba kuvaako, akyalina pulaani ennungi eri obulamu bwo. Nze wenva mu orphanage ndowooza biwedde. Nentandika okuba amataffaali mpita mu mbeera enzibu. Kati amataffaali mwavaamu ssente za senior 5 ne senior 6? Tezasobola kuvaamu. Wakola otya? Kubanga nali ndowooza naafunamu. Naye ogenda okwokya okugula enku biki, jjukira enku nazeewolanga bwewozi. Leba ne mwewolayo kya akuŋŋaanya bulooka okukola tanuulu. So ne mmalirizanga ne ssente zintwala ku ssomero tezivaamu. Naye nga amaanyi gagenze n'obudde nga bugenze. Wejja otya mu mbeera eyo gye walimu? Kati okuva mu mbeera eyo Katonda aleeta muzira kisono. Omukyala gwe nkugambyeko Pat Mendoza eyali founder oba donor owa orphanage. Atandika okunoonya abaana bano abavudde mu orphanage abalina emyaka 12. Kama Katonda nannyamba nendabirawo omuntu ngazze naye naddayo ku ssomero. Bansanga ku ssomero. Gwe wezaayo ku ssomero? Nezaayo ku ssomero. Ssente buno obutono bwe nafuna lyali Walusubi Mukono. Nagaka ngende mu boarding. Kye banaŋŋamba okukola kyenja okukola. Sebo wetwala na mu boarding? Netwala na mu boarding. Esente ezikutwala mu boarding wazikuŋŋaanya otya? Si busente butono. Nsuubira nayinawo emitwalo nga 13 ezafika mu biri byonna byonna. Neŋŋamba kantandikire wano. Saagula na uniform, saagula ki neŋŋenda mu boarding. Countryside College Walusubi. Kati gwe wateekayo ezo nga tomanyi nti taamu eddako ngenda kuzijjawo esasula. Gwaga kanteekeyo afiye Mukama gy'anansinga naye. Omanyi lwaki ekyo ate nkyagadde? Omuntu alikulaba Baba TV njagala mbabbireko kino kyama. Katonda tagenda kugamba nti salawo bwoti. Kale asobola okugamba. Naye mulimu ebintu byateeka embeera gy'ateekawo nga gwe mwennyini olina okukitandikako. Kati oli yasiba omutima n'akaali n'emitwalo 13 nga tamanyi ndala gye zigenda kuva. Talina ssuubi nti waliwo agenda omuwa. Talina na za uniform, talina na za ngato, talina na zaki. Naye yasiba omutima n'agamba nedda kanziteekeyo zonna. Era bwe yaziteekayo ndowooza lwaki abadde ayongera kutubuulira nti Katonda takulekerera. Atubuulire bwe waziteekayo wamanaginga otya essomero. Obudde we bwaggwaako nga batandise okugoba. Wayiseeyo omwezi gumu. Era erinnya lyange lye lyasookanga. Kubanga essomero lino lyasomerangako abaana b'abagagga. Twali tusasula ebiseera ebyo emitwalo 5. Kati guli wali ogezeeko lyodda? Yes, naye nga nina kukkiriza. Nga kyemmanyi nti kansome obulungi. Emirimu eginaabeera ku ssomero nja kugyekwata. Ne Mukama mwesigwa nali first term eno bwe yali enaatera okuggwaako. Nempulirayo nti bw'osoma obulungi bakuwa basali. Amiina. Neŋŋamba n'ofiira mu kitabo. Neneefubako. Taamu esooka yaggwako bammanja ssente saayongerayo yadde n'ekikumi. Era lipooti ne bagisigaza saagenda nayo. Kati taamu ey'okubiri Mukama Katonda we baatandika okwesimbirawo HP biki bakulembeze abaana b'essomero nenga kaneesimbewo neneesimbawo kuba HP. Jjukira nze nvudde ewaka naye nga tewali mukono gunsindiikiriza. HP wabulya baakulya. Kati nendya Mukama yali mwesigwa. Nendya nze avudde mu mabira nendya obwa HP ku ssomero. Bwe nalya taamu ey'okubiri nensoma bampa half basali saasasole. Nensoma
neera nga bakyamanja ajjukiriza first time bamanja naye nga abasomesa bankwatirwa kisa era nabo baali bakimanyi nti gwe tubanja byoya byanswa kubanga olwedde bw'otuuka awo n'egiba emyezi 3 omusomesa aba amanyi nti ono omwana ave wakatalidde ono omwana ewaabwe bali bwe bati so abadde Katonda kale Mukama yali mwesigwa kati taamu eyongeweddeko omukyalo ono we yajjira n'atuma abantu nagamba tunoonyeza abaana abaava mu orphanage eri naye nga mpise mu Bugubi ku ssomero nze sirina pocket money mbeerawo lwakukkiriza akawunga n'ebijanjalo bimmala nga mbeera musanyufu olwekyo kinakola ki naye ngaera eri olaba mulimu ekikuyayanira banno bazze ne ssente bazze ne yogati amata abazadde bazze ne babakyalirako ng'oli awo tolina na ssuubi nenze ngowange ne ku vidi tajja bambi kubanza ajja akola ekisooka ogenda okwetunuliramu bwoti nga tolabika bulungi omwana ojja munyiza ekyokubiri tolina kyakulya gwe mwennyini kati ate omwana ogenda mutwalira ki kitegeera ogenda mutwalira ki ate waliwo n'otuuka eyo nga mama oba taata zo kukyalira ng'omu ku bo teyasoma na kusoma ebyennaku zino nga bikaabo gamba it is better tosigalayo no you stay mami dad you stay ne nali mmanye ennaku yange bambi nali mmanye ennaku yange kati mu second term oyo kasitegwa weyaggwako third term olwo nkomyewo sirina ssuubi olwo saasasulayo wadde n'ekikumi Mukama Katonda n'aleeta omukyalo ono n'abeerako be yatuma kati omukyalo oyo yakupiikinga yakutuusaawa baali balina orphanage endala ey'abakulu ne batuleeta ebuka yaawo kyali kikomera naye ng'omukyalo ono yali tabeera mu Uganda ng'abeera eri ye n'asindika obuki naye nga waliwo omusajja gwabuyisaamu kati ate awo nawe embeera oli yali asasula fees ng'asasula buli kimu ekyokussomero naye ng'ewaka agula emmere n'akola ki n'asuula awo akawunga n'ebijanjaalo ne twerabirira babuyita buti obwana bwambaata awo bwamusota so naawo nendabirawo nti weewaawo fees zaali zisasuddwa naye nga wakomanga ojjukira awo nali ndi mu higher classes A-level nga nina okusoma preps kwasaali mu Kisula we yatuleeta ebukaya yatuteeka ku ssomero lye bayita Lordsmead yes kati bwe nasomeranga ku Lordsmead nga nkomawo saali mu Kisula kati wali tofugibwa wali togambibwako nti tugende tusabe tukole kino ate oli myaka gy'abavubuka wakwasaganya otya obulamu bwo ne Katonda ebikemo biba bingi kubanga wali genda tugamba mbuti gwe tebyakulumba musumba byannumba ekisooka ekikemo kyali ky'abawala mwali mubeera nabo omwoba twali tubeera nabo ng'ate abatwala tabaawo naye nga mwe omwetwala ffe twetwala kati temwadda mukubeera bafumba omukyala na mwami awo ebikemo byali bingi naye Mukama yali mwesigwa amiina tuwanguza kati mu bumpimpi nvaawo nsoma senior 6 okuyita mu kugezesebwa kubanga nakoma senior 6 bwe nagiyingiramu navanga ne kusomero ssaawa 4 ez'ekiro naye ng'olina okudda oluusi tosanzeewo mmere waliwo enku waliwo ebijanjalo n'akawunga ng'olina okwasa enku ofumba emmere nga tosobola kuddayo ku makya kusomera nga tolidde bambi tebyali byangu kati musumba oli musumba iwe pastor wategeera ddi nti wayitibwa okuweereza Katonda 2016 ate otegeera otya 2016 mala university kwa Katonda yampa byonna bibadde byamagero kyamagero nze sisomye nti taata wange yali mugagga naye byonna Katonda zabireetanga byamagero wentuuka ku university nenvaayo na graduate nga 2016 omwezi gwali gwa January nakola bachelors of arts and economics yes bwenvaayo awo nga mmaze nali mpeerereza mu kanisa bagita Sunrise erinjeru ku Nairo nga mmaze omusumba ono yannyamba kinene okuzuula okwolesebwa kwange so nfuna okuyitibwa nga ndi mu kanisa eyo naye tebyali byangu yangezesa yasooka n'anteeka mu kanisa eri Kaliro naye nga nva enjeru buli Sande okugenda e Kaliro naye ate si Kaliro mu tawuni nga bulumba munda bayitayo Bumaana bumanya Katonda jamugezezaamu kale nga nkeera ku makya ku Sande buli lwa Sande naye nga ntambula essaawa 4
olunaku lwasooka ng'oli ku kitutti kanisa gye baakuteekamu gye wasookeramu okuba nti gwoweereza lwali lutya kikyaliwo nga bwe nkugambye nti kwali kugezesebwa nali nsumba n'abaana bato nga bali baana bato bana temwalimu bantu bakulu kanisa mwe mwagiggulawo oba mwasangamu abantu ne bakuripositinga ffe twagiggulawo kati olunaku olwasooka bwe mwaggulawo temwakola mobilization oba abaana bajja wabuzi ani yabaleeta twakola mobilization naye nga omanya ekyalo ng'abantu enkuba weetonya bagenda mu nnimiro kati ng'olina bambi okubeerawo osumba ababaddewo naye yali testi nnene nnyo ng'enfuufu weebaako otuuka wenna olinga kakima ne ng'olina okusumba mpise mu kugezesebwa naye Katonda abaddewo yes kati obuweereza yesejo abutandikira mu kubulira enjiri right now osumbira wa kyaki etambula etya okay kati kanisa eyo nga bwe nkugambye omusingi gwa full gospel gwava dda kati bwe nanotisingibwa ngaali avuddeyo Katonda gwayise n'ensimbibwa mu kanisa eyo sigenze eyagitandika naye nasimbibwa nakwatibwa taata wange mu mwoyo nanteeka mu kanisa eyo bwanteeka mu full gospel church mwalimu abantu batono nasangamu abantu 5 nentandika jjukira ndi muvubuka ne bano bakadde amina so kati awo challenge endala nejja oyimirira katuti okubuulira nababeerawo omukadde awanika omukono naga mwana wange kanisa mulimu okubuuza wache mind temuli question and answer nejjukira kati gwe ozze oli muvubuka bano bakadde babadde mu kanisa ebbanga osanga yagala nakuwa magezi wisdom yes awanika omukono nga gamusumba ekyo tekirina kuba bwe kityo amina naye Katonda gwawadde obukakkamu okakkana wawulira otya nga omujjajja mukadde akikugambye wawulira oyagala nakatuti kakumire naye Katonda mwesigwa nampa obukakkamu Katonda waba akuyise asobola okuwa byonna okugumiikiriza amina Katonda nampa obukakkamu n'enguma kwange ne kanisa gye nsumba kati baali bagezezaako giteekamu abantu abalala naye nga balemye okusumba olw'embeera n'olwa okukona ne Katonda mwesigwa yampa amaanyi saawa zino bisoomooza bingi mu ebiri ne mu buli bisoomooza Katonda mpadde obuwanguzi ekisoomooza ekisinga kyenfuna saawa zino nti mu mbikko mwe tuli mulimu buli eri mbikko namuwaya zone yes bagita full gospel church mbikko yes wadde okyatugamba ebisoomooze bwe biri awo mu mbikko biki ebyo ebisoomooze ebiri mu mbikko biringa bisatu ekisooka tusumba abantu ba buli kika tusumba bamalaaya tusumba abanywi b'enjaga tusumba buli kika kya muntu abatamiivu musumba bamalaaya abakazi n'abasajja mubateekako mulundi gumu kuba kati n'agenda okugula ekintu kyenyeeza abakyala bamalaaya tutumanyi nti bakazi tugamba bamalaaya abakazi n'abasajja nemusumba ababbi abanywi b'enjaga nemusumba n'abaliwo n'abatamiivu mubasikiriza mutya okubayingiza mu kyaki kati abantu bano omwoyo omutukuvu yabaleeta kuba olunaku olw'essande abasinga obungi luba lwa kwebaka bano batukuba ndongo abalina okwebaka abulizeeko yakusanyusa olwokuna olwokutaano olw'omukaaga mwoyo omutukuvu wabaleeta kati gwe musumba olina okubeera omugumiikiriza abayise mu kukyusibwa omuntu ajja kujja mu kanisa nga mutamiivu naye ngazze kati bw'oba tolina bugumiikiriza oyinza mugagwa mutamiivu kola ki fuluma so tuyita mu kugezesebwa ng'okwo ne malaaya bw'ava eri ayinza obutaviira va mu muze mbagirawo gusobola okutwala akaseera n'ekisoomooza ekirala kyetufuna nti kyenfuna ng'omusumba tusumba abantu abakola mu factory ayinza okubeerawo omwezi gumu n'asenguka so tetulina ba permanent members tulina batambuze ng'egye muli ku highway naye Katonda mwesigwa mwebale kuweereza Mukama kale nnyo kyaki etambula etya kati kyaki Mukama akola ebyekisa era mulimu abalokokera ddala nga nkugambye nti bamalaaya abajja abatamiivu Katonda abalokola nembeeramu abanywera ne bakyusibwa ddala ne
kyukira ddala. Tuyanze we bali tukyalirako we bali kuwulira mulanga gwaffe banga tumaze nga tukuyita tuweerezeko abali kulaba Baba TV Bible verse gy'owulira nti gye bandibadde beetagisa mu kiseera kino. Amiina. Njagala nnyo okuzzaamu abantu abandaba amaanyi nti waliwo wootuuka ng'olowooza embeera ekomye ne Katonda tasobola kuleka. Nina ebiseera bye natuukamu naddala nga ndi buweereza buno bwe ndimu ne ndowooza ke kaseera katumpanike kubanga ebisoomooza bingi. Ne Mukama n'aŋŋamba mwana wange nkyakuwanirira. Bayibuli etugamba mu Isaaya 3 nti ne bw'oyita mu mazzi amangi nkola ki? Mbeera naawe. Ne bw'oyita mu muliro omungi wendi. So mwannyinaze muganda wange ali eyo taata maama andaba era mpuliriza. Katonda mwesigwa mu mbeera eyo gy'olimu. Bayibuli etugamba mu Yobu nti waliwo essuubi nti n'omuti we gutemebwa gusobola okuddamu ne guloka. Waliwo essuubi nti eyo embeera gy'oyitamu ekukaabya amaziga ekuleetera okwejjusa n'okwagala okukuzzaayo mu kyalo. Waliwo essuubi nti embeera eyo egenda kukoma era Katonda akusitule obeere ng'omuti ogulose obuto. Mukama akunyweze mu mbeera eyo. Towanika kubanga Katonda ali wamu n'abo abayita mu mbeera zonna. Agenda kuwanguza, agenda kuwa amaanyi. Isaaya 3 ne bw'oyita mu mazzi amangi, mu muliro omungi, mu muyaga omungi, Katonda mwesigwa waali okuwanirira. Yes, Katonda mwesigwa wali okuwanirira n'ekigambo kyatulekera ife abali kubona Baba TV program tumusake Kibumba Musumba siibula ku bali kubona Baba TV. Amina. Mbaagala nnyo mu linnya lya Kristo Yesu. Ekkanisa esangibwa Mbiko ku Full Gospel Church Mbiko. Makowola abali okumpi awo. Abali mu bitundu bya Namuwaya. Bagamba n'abali ewala amafuta gaabwe gayinza okuba galiwo mwe bajje babakyalire. Amina. Abali mu Mbiko, abali mu Jinja, abali mu Ekitigoma, Nyenga n'ebitundu ebyetoolodde mbaaniriza ku Full Gospel Church Mbiko mu linnya lya Kristo Yesu mujje. Katonda mwesigwa akola. Tulabyeko Katonda bawo obujulizi, tulabyeko abawonera ddala kansa ng'awona, sirimu ng'awona, ebizimba nga biwona, sukaali ng'awona. Katonda mwesigwa. Oyagala okujja okusabako naffe jangu tusabe. Tubeerayo n'ekyoto buli Lwakusatu okuva ssaawa 10 paka ssaawa 12 ne tubeerayo ne service buli Sunday kuva ssaawa 3 paka 6. Jangu tusabe. Katonda mwesigwa agenda kuddamu essaalayo mu linnya lya Kristo Yesu. Tweyanzege omusumba Pastor Dan Rukundo akubye mwana gy'okyali. Aye ate akubye nti babwine ebyamagero nga bingi. Ebyamagero bayiba ebisinga okuba ebingi nti buli bw'oba n'okuyikiriza nga ali kusabira olwedda aba alina okuyikiriza. Aye ogo bali kusabira buli bw'oba ozira kuyikiriza. Kyenva mukoba nti ekkanisa eno gye nsabiremu muzira byamagero nibw'osaba omutwe tiguluma. Lwaki nibosaba omuntu etiguwona ayo lwaki obo kitwalo iwe mweno obozira kuyikiriza je mu kanisa je bakusabire oyikiriza nali kusabira je kuwona omukyala yali n'ekikulukuto yeejja na kuyikiriza yagama bwabugeme bwakuluga ekikulukuto kyawona. Okuyikiriza okwo kolina okuba nako buli ssaawa buli bw'oba ojjire okuba nti osaba jja ng'oli kusaba ng'olina okuyikiriza ojja kuba nga ate ofuna. Obona abandi mukola ebyamagero miracles ebalimba bajja mu maadi bakola ki they are there as long as oli wiringire okuba ng'okifuna. Mumbeera oti neyo katujje ku mu break katono kati bwe tunaaba tuyize ate tumusake Kibumba eka agira mu maiso tova.